Kyaliwo ku lunaku tutandikira kyaliwo waliwo okuva omwezi 19 ssaawa 2 n'ekitundu kyewego nali nkola supervision namwe supervisor under corporate security services so nali kumanda Kevin wing abasirikale bamenjeje bankubira essimu bagamba apande waliyo abantu baze n'emmotoka ne babulookinga gate. Come and see what is going on. So bwe naduka nenzija ku gate enasanga motoka tezifuluma teziyingira bazibulookinze n'emmotoka nnya kati nga responsibility yange as a supervisor nali ngezaako kukubira bavunaanyizibwa ofiisi yaffe ne poliisi bajje bakole batutaase kati walina nali ku simu nga nkuba ono abasajja ne babuuka fensi baali bataano sibamanyi ne bagamba amasimu okubira ani gwembwa gwewo okubiranye amasimu ne bankuba ebikonde ne baninyalinya nesanga ndi wansi nesanga nga omutono waabwe ngalotra ne bantwala ku gundi ku emergency nali seetegeera naye nategeera oluvannyuma lwa ssaawa nga ziyiseewo ssaawa 11 ku makya nentegeera ndi ndi mu ddwaliro mu emergency naye neebaza abasawo yasambya batuyamba nnyo batujanjaba ne munange paka netutuuse embeera egenda ekolaki etereera kubanga obulumi tugenda kukendeera naye tusaba ndooze kubanga dwaliro yasazeewo tusonye bano abantu tebali kubasaba wadde kasente tubasonye obusonyiwe kubanga balitidde kati bali kubunge bagamba omusawo omusekiro gye tusanga ojja kumukula so management yatudde under CEO agundi baze mukade wa omwima alien nebatuula naye batuyite nebagamba basonyiwe gaali ojja kukolaki ojja kubanga tibajanya afakainabeera bulungi singa nange ndaba kirungi kubasonyiwa olwensonga nange njagala mbeere free saagala ntambule nga nkolaki kandeeragirire kubanga babadde mbita bankuba bifaananyi kati mbadde ndi ku bukenge kati ndowooza kubasonyiwa ndowooza gyekiyamba sijja kubeera ku bukenge ojja kubanga ntambula nga neetaya nga sinaki buzibu wonna singa wayina emundu mu kiseera ekyo ki ekyandizeeko nalina mundu sigamba nali ngenda kutta muntu naye nali kuba amasasi waggulu nekolaki neliisa nebadduka nebavaawo other security organis nga poliisi oba military bandiwulidde amasasi bagenda nebakolaki nebakutaasa naye mundu yali waawe. Bubaka ki bw'olina eri abantu abeeyisa bwe batyo mu mbeera bwetyo naddala mu bifo ebyo eby'enkizo ng'amalwaliro? Bubaka ki bw'olina bubaka bw'olina eri abantu abo ababeera bwe batyo bajja bangi ku ddwaliro? Era kino kyekisoose kasoogedde ensaalibwa mu Uganda mu nentambulako obweru nagendako ne Iraq naye sirabangako omuntu wadde abalwanyi abajja ne bayingira ddwaliro ne bakuba abantu ngabanabantu ndowooza enjaga ye yabawaga bakola mu busiru naye nze mbadde nsaba omuntu waabwe abeere nga abakonsalinga abatraininge tebakolanga empisa bwezityo kubanga kati kirungi bamusibye manyiruza eri universal of understanding kati gyeyizeeyo mu wiiki ndowooza bingi ndowooza ajja kugenda abuule bantu bawe abasosobola kukwatibwa kaye banange efuujo lino liri tetuddamu okolaki ebikola kubanga ye mwenyini kekiri alabiddeko ne komanda we naye nga nze saba efuujo eryo tebalikola wantu walala galikomeddwa dwala osambya tebalikola wantu walala kubanga kati ndowooza bayize
naye fe tubasonyiwe mwebaza Don Chris omu ku bayimiddewo ne Alien abantu bangi babadde babuza t-shirt ne ku aja abantu babatukula propaganda bagamba mbu twakuisa t-shirt tufune sente Don Chris yatuma 1 million tukule t-shirt bamubye obukadde 10 bamubane emmotoka ye bamubaka emmotoka zenyama naye bakibombo babirimu bakibombo bajja kusobola okulwana kibombo Safiki ne Adam ne Adam sina buzibu ndi mwabuzi wa president manyi kyenkola ino yenna nyini motoka akasuku gyagamba buno abanja omwami ono dati namulese tabanja Alien Skin angaba yakuza Alien Skin emoto milioni 7.5 Alien Skin namwapa milioni 6.5 nangamba Alien Skin alisapoza okukola emoto bakyayagala okudde mademani wagikuba ekibuga eri mu mikolo gyera girieko kubanga emuddamu eyo omusajja bajja mmuzzaayo ge mazima sizifaya buli omu asonyiwe munne byabaddewo past is past tugende mu maaso kibanda fulme music tukole b business